Lwaletukuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kristo bwe tubadde tulindirira okumala ebbanga atuzaaliddwa. Ffe abaali mu kizikiza kati tuli mu kitangaala, kubanga Omukama atuzaaliddwa n'ajja mu bulamu bwaffe. Kigambo wa Katonda yennyini azze mu bulamu bwaffe. Kristo ekitangaala yennyini yatuzaaliddwa, era bwe tutyo tusaanye tukyaguze, tusaanye tusanyuke, tusaanye tuteekeko obuyimba obulagira ddala nti tuli mu ssanyu. Omuyimbi omu eyayimba oluyimba nti katukyakuze katukyakale kubanga omwana wa ssebo Yesu azaaliddwa. Tugendeko mu kkanisa, abalala mu Kereziya nga tutendereza omutonzi kubanga Kristo azze. Lunaku lwa kitiibwa nnyo, teluyinza kubeera bubwezi bwe lutyo. Mu Ekereziya mu ngeri y'enjawulo tetukuza bukuza mazaalibwa gwa Mukama, tetukuza bukuza kuzaalibwa kwe nti yazaaliddwa. N'Ekereziya eyongera okuddamu okututunuliza nti ono atuzaaliddwa alina obubaka obw'enjawulo bw'atuyitira. Omukama alina ekyenjawulo ky'atutegekera. Bwe tutunula mu Kereziya ku lunaku luno tuyina ekisibo. Kereziya za njawulo, mu Kereziya nnyingi bakitegeka mu ngeri ezitali zimu. Naye mu kisibo ekyo mulimu omwana azaaliddwa, mulimu nnyaffe Bikira Maria, mulimu Yosefu, mulimu abasumba, mulimu malayika ng'eriko ebigambo Gloria in excelsis Deo, mulimu kuliko emmunyeenye waggulu. Bino byonna bw'obitunuulira mu kisibo oyinza onnoonya ekitabo ekitukuvu byonna mwe biri ne kikubula. Lwa nsonga ebitabo ebitukuvu naddala ekitabo kya Matayo n'ekya Luka bigatta ne bituwa ekyaliwo ekituufu. Buli omu alina kyasimbako, naye byonna nga bituwa ku mazaalibwa gano. Era bwe tutyo tusaanye olwaleero buli omu atukeke wali ekisibo kya Kristo. Oddemu weetegereze nti kyotagenda sanga mu Luka, Matayo atuyambye nakyo tukifunye. Kyotagenda sanga mu Matayo, Luka atuyambye nakyo tukifunye. Tusobole olaba abamagi tubalabe, abasumba tubalabe, endiga tuzirabe, emmanvu tugirabe, ente tuzirabe, nti ono omwana atuzaaliddwa mu bwetowaze. Naye amasomo gaffe mu ngeri endala gaddamu okututunuuliza okulokoka kwaffe, kubanga okuzaalibwa kwa Kristo kutandika okutondebwa okujja. Era gatutunuuliza naddala Evanjiri ng'etandika etulaga nti okuva olubereberye Omukama yabeeranga mu bantu era yabeeranga naffe. Naye Omukama ono n'ajja ng'ayamba abantu okubatuusa ku kulokoka. Yabatumira abalanzi, n'atumira abalamuzi ab'enjawulo, bakabaka, bano bonna nga bajja bategeka abantu ba Katonda. Naye Omukama yalaba tekimala, akadde nga katuuse n'atuma kigambo we nti Kristo si kugamba nti yali tajjanga oba ensi yali tagibeerangamu, yabeerangamu naye nga kye kigambo wa Katonda. Olunaku olwaleero watukuza amazaalibwa, Omukama Yesu Kristo ate yeefuula omuntu n'abeerera ddala mu ffe nga ffe abantu era n'atufaanana mu byonna. Omukama nno ng'atufaananye bw'atyo, abamu balina endowooza egamba Omukama tayinza kufuuka, tayinza beera muntu, omubiri guna tasobola. Mu ssomo eryokubiri, baluwa ey'Abebreyi eyongera otuyita ti bannange, Omukama ono Katonda ffenna bwe tukkiriza kababeere bamalayika abasinga be tutenda nti b'amaanyi, kababeere abalanzi ab'amaanyi ku bonna. Kwani Omukama gwe yali agambye nti oyo ye mwana wange gwe neesiimiramu? Taliiyo. Naye ono omulokozi atuzaaliddwa, Katonda ddala ate nga muntu ddala. Nga tuli mu ssanyu n'essomo erisoose litugambye nga alina omukisa oyo aleeta amawulire ag'essanyu. Amawulire gano ag'essanyu ag'okuzaalibwa ka Mukama waffe Yesu Kristo ffenna tugatwale mu nsi yonna, tugatwalire ab'omu maka gaffe, tugatwalire emikwano gyaffe. Ti Omukama azaaliddwa, gwe tubadde tulindirira yatuzaaliddwa, tuli naye. Nga tutwala amawulire gano, abasobola osindika ka message, sindikira ku mukwano gwo ka message. Kuba ku ssimu ab'omukyalo bage bannaye eyo kiri kitya, ffenna azaaliddwa. Abasobola okubaako abaavu be bayamba, tubayambe, tubatwalire amawulire gano ag'essanyu nti omulokozi azaaliddwa mu bulamu bwaffe,
atuleetedde obulokofu era tubweyagaliremu. Omukama abeere nammwe. Tumuwetende omukulu ne musi atuso mwagalo we